kabiri na waggulu. Ensonga eyaleseza mwannyina zoono yayogeza bikolwa, nze njogeza mumwa. Mpulire ebikolwa, mpulire. Mwannyina zotandika ebikolwa. Taata olunaku bwe lwatuuka olage okwata ku mutima, olaga bwoti n'okwata ku mutima. Taata olunaku bwe lwatuuka, taata ekyamazima twali mu lugendo olumu nga tuva okusuubula. Mukazi wattu toggwa. Laga n'ennyonyi twali mu nnyonyi tuva China. Taata nga tuva China, ennyonyi eba eri mu bbanga awo ekyebonga, mulage eba ekyebonga bweti mu bbanga. Taata ekyamazima omwana omulenzi Henry agenda okukyusa eriiso ddikuba ku ntebe eddirira. Andijjukira munyonyi buli omu aba musibye omusibi. Kati mbuuza, mwali mu business class, mu first class, economy? Twali mu business class. Tetusobola mu economy migugu. Taata we twali. Afumita emboozi. Taata tuba tutudde. Ekyamazima ono bamusibye olukoba. N'ono bamulagidde n'asiba olukoba. Kacaayi ne kajja. Kacaayi. Ku nnyonyi. Ndabawo. Kaakati ono mwannyinaze yasikala mulaga nga bw'okanywa. Aba akanywa n'abuuza. Mwannyinaze n'abuuza nti ali mu next anywa cappuccino akamakiyaato. Ng'olwo ategeeza ki? Kacaayi bamuwe kakofi, kakaawa oba bamuwe kamajani. Bino byembuuza ku ye mukulu. Simutegeera bulungi. Ye taata. African tea ne English tea byawukanira wano ebbulaaka. Byawukanira wano. Ekyebeeyi kiba kya bbeeyi kyayo omukalu tafa. Bw'owulira bbulaaka tea omanya wa muddugavu. Bbulaaka tea yowaffe. Yow'omuddugavu. Naye nga tulina ente zaffe Nyankole. Ye mukulu. N'enkalamojja. Wekiri. N'eŋŋanda n'ennyolo. Ye taata. Zo tezivaamu mata. Kozi zivaamu ekikopo kimu n'ekitundu. Wekiri. Kodo emboozi. Taata ekyamazima. Senga w'abaana yatukakasa nti ekyami wabiri. Kyami wabiri. Oyo akukomba enziro ku mabega. Tuli wano mu ddumbiizi lyo. Ye talibeera mu kyalo kirala kyonna. Kyalo ki ekirala? Mu kyalo kyo madirisa zooni. Aha, weebale nnyo. Mu madirisa zooni ng'ali kamulingiza. Dakiika ku dakiika ng'alingiza. Maama. Akakase nti be yayita beebo. Era ekyamazima yeffe n'atugamba wano bwe tutuukanga wano tukubiranga ddala wano nti we wali ensonga wano ye kasi ky'onoosiinyaako kisenga nnaabanjula oyo atottola ensonga z'abasusize 18 tagenda kulwayo aliyita wano ennamiryango. Kati kubabooti ye mukulu genda ku abiri tudde waggulu mugende ku abiri ye mukulu. Kakati mutuyiseemu wano amaaso. Bw'omulaba musongeko nti yali mugomesi ya kyenvu. Taata wange ekyamazima ffe we twatuuka ewa jjajjaffe twalwa nnyo enkoto. Era jjajjaffe yatuyigiriza n'atugamba mutuukanga eri abakulu ne babagamba ekigambo ekifaananako bwe kityo mutambulanga mpola nga museetula ne mutuuka eno mu bannammwe ne mukyuka ne mubatunuulira nabo ne babatunuulira ne bakubira abazadde engalo ez'amaanyi. Okubanga bwekutyo beguli ye mukulu sigenda kudda mu kwekomonyola ng'omugagga agula endiga ye taata nti nga yaswala amagulu ye mukulu yoli atwala yakusamba ttaka lya bulooka kwekiri nti amatono tegalijjiisa ye taata muziwe emirimu. Bakulu mutuwe engalo ez'amaanyi mwannyina zerinda mutabani wange ndeetera mwannyinange omulungi.